Kale nkwaniriza ku NTV amachago lunaku olwaliro nze Aniwal Katamba tuze butelevu ne program yaffe ebigambo tebita lunaku z'omwezi 13 mwezi gwa kuna omwaka 2024 na programu eneberawo buli lunaku olw'omukaaga kuva ssaawa 3 paka ssaawa 5 nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo ezikwatagana obutelevu ku nkulaakulana y'eggwanga lyattu Uganda. Olunaku olwaliro tugenda kwogera ku nsonga za misolo n'engereka yajo bijjidde mu kiseera nga waliwo enteekateeka gavumenti z'erina ez'okuleeta emisolo emijja okulaba nga eggwanga lyongera okugaziya ennyongereza yazo. Emisolo gino emijja gigenda kubeera nga gibalirirwamu okuvaamu ssente eziri mu trillion emu mu obukadde 9. Kale olabira ddala nga ssente nnyingi nnyo zijja kuba zongera ku nnyingiza y'eggwanga lyattu Uganda. Bwe tugenda okutambulira emisolo gyonna egyawamu kituukidde mu kiseera nga n'abasuubuzi wansi eyo beekokkola emisolo, abamu beekokkola enkola za URA nga bagamba nti tezituukiridde bulungi nnyo naddala bwe gutuuka ku nkuŋŋaanya y'emisolo. Era abakulu bano b'enkyaziza olunaku olwaliro bagenda kuba batuyambako mu kutambuza ensonga eno okwongera okugitegeera obulungi. Programu y'olwaleero yakuwabudde. Gwawulira ng'oyagala ebyokukyamuukiriza ojja kutusaasira mu kubanga ebino eby'emisolo byetaaga kutegeera olyoke obikole nga poliisi bwebeereze. Kale n'olwekyo gwe munanga tulaba ku NTV waayo obudde bwo owuliriza abakulu bano bye bagenda okubaako nga byogera. Emisolo gavumenti gyeteekateeka okuleeta gikyali mu bubage naye singa ginaayisibwa tegitunuulidde muntu mulala yenna wabula gitunuulidde ggwe andaba saako nange atudde wano saako n'omuntu omulala yenna asuubira okwetaba mu bizinesi emu oba endala ezo eziteereddwako emisolo. Abakulu bennegatiddwako we balinnya bagenda okutuyambako mu nteekateeka eno tujja kubayitamu bababuuzeeko. Ndowooza nja kutandika ne Hajjat Hafsa okuva mu URA abatulaba babuuzeeko. Abatulaba amakya ga leero nyongera obbaaniriza amannya nze Hafsa Seguya nze nsomesa musolo mu Uganda Revenue Authority. Bannaffe bengatta nabenzikiriza assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Katonda tuyisa mu lunaku olwa Eid ne mu mwezi gwa Ramadan. N'abasuubuzi tubeebaza okukkiriza okuyimirira naffe mu mbeera yonna kusomooza weekuli naye tukakasa nti insha Allah Mukama Katonda ajja tusaasira tukwatagane tugonzeemu osobola okuba ng'okyakola bizinesi ate ng'ofunamu. Kale toyanzege ye Hafsa Seguya agenda okututwala mu nteekateeka eya URA okusomesa abantu emisolo gino okugitegeera obulungi. Omusolo guno ogukuteereddwako ani avunaanyizibwa okugusasula, muntu kyagusasula, agusasula atya, ebyo byagenda okututwalamu. Omubaka Karim Masaba wa industrial bagita batya industrial division Mbale City sebo abatulaba babuzeeko. Neyanziza nnyo amanya Karim Masaba omubaka akiikirira industrial division mu kibuga ekya Mbale zimu ku cities government zeyakola empya. Njagala okutwala omukisa guno okulamusaako abalabi bonna buli omu gy'asinzidde okuba nti alaba TV eno ku lunaku lw'olwaleero. Twenga oyogedde tujja kuba twogera ku nsonga ezikwata ennyo ku bantu era ndi musanyufu okubeera wano ku lunaku lwaleero naye nja kuyozaayoza buli munnayuganda aliyo okuba nti yasobodde okuyita mu nnaku zino enkulu kuba twali ne Easter twamaliriza naffe ne tubeera ne Eid yaffe eyasoose mu mwaka guno era njagala okugumya buli omu ataasobodde kumalako kisiibo nti yonna yali nteekateeka ya Allah kuba abamu tebaasobodde kumalako naye nsaba omwaka ogujja Allah twayongera otukuuma abasobozese okuba nti batuuka inshallah. Kale sebo toyanza nnyo toyanzege. David Kizito okuva mu Transparency International munabyanfuna sebo abatulaba mbuuzeeko. Abatulaba n'abatuwuliriza nange ngate eddoboozi kuba nange okubalamusa. Amannya nze David Kizito nga nkola n'ekitongole kya Transparency International Uganda era ng'ekyo ekitongole emirimu gye tusinga okukola gya bukenuzi nagezaako okutumbula mpeereza mu by'embeera ya bulijjo. So programu eno nsaba abali eyo mwongere okugiwa amatu kuba ensonga zetuleese leero nkulu nnyo eri enkulaakulana y'eggwanga lino. Kale toyanza nnyo toyanzege. Tufunye obubaka mu ddakiika ntono nnyo nga tujja ku mpewo obw'omubaka Kateshumbwa Dickson wa Shema Municipality
yabadde atulaganyisizza naye okubeerawo ku puroguramu eno yaliko mu kitongole kya URA bye tubadde tugenda okwogerako bigwira ddala mu ekyo kyategeera obulungi nnyo naye nga bwe mukimanyi nti tuteekateeka naye nga ne Mukama Katonda bw'ateekateeka afunyeemu embeera etamusobozesezza kutwegattako ne tujja kutambula n'abakulu bano. Ensonga gye tugenda okutunuulira olwaleero emisolo gavumenti gy'eteekateeka okuleeta gigenda kulekawa ebyenfuna by'eggwanga lyattu Uganda oba emisolo gavumenti gy'ereeta girekawa ebyenfuna bya Uganda. Emisolo gino gijjidde mu kiseera nga abasuubuzi wansi eyo mu downtown abasinga obungi bwe muyitayo nga bali mu kwekalakaasa olw'embeera gye bayitamu gye bagamba nti ebanyigiriza naye ng'era ensonga ze baateeka ku mwanjo gy'emisolo. URA bwe twagituukira yatugamba nti eno nkola ya kukuuma bitabo abasuubuzi enkola bagiyita musolo enkola eyo ya IFRIS. Twagiwa puroguramu namba kyova olaba mbasabye n'ebyolwaliro mu biwe amatu mu bitegeere bulungi nnyo kubanga enkola ya IFRIS eyo twagiwa puroguramu namba Hajat Hafson yaliwo saako n'abasuubuzi abalala n'agezaako okulaba nga aginyonyola naye n'okutuusa olwaliro wakyaliwo omuwaatwa munene mu kutegeera enkola eyo eya IFRIS. Kakati ate ekyo kibadde kikyagenda mu maaso ate ne proposals zino oba ebirowoozo bino ebyokwongera ku nnyingiza y'eggwanga nabyo ne bijja kati bwe tugenda okuteeka omulakaawo olunaku olwaliro. Ndowooza ngenda kutandika ne Honorable Karim Masaba atuula ku kakiiko ka Parliament akakola ku mbalirira y'eggwanga. Twagala tusooke oteeketeeke abatulaba ku mitendera gyonna abaabitegedde n'abatannaba kubitegeera bwe tugamba nti waliwo tax proposals oba emisolo gavumenti gy'eteekateeka okuleeta emisolo gino gye giriwa giteereddwa ku bintu kikubanga nalaba wiiki eno nga Ministry ya Finance ebaleetedde ensonga eyo era nali ndaba interview akawungeezi Ssebo n'enkulengera n'engamba kankunoonya ebigambo byogoberera ddala. Ssebo tutandikire awo tuwulire emisolo gino gye giriwa abatulaba basobole okugoberera obulungi Ssebo. Okusookera ddala njagala abalabi bamanye eyo nti Parliament si yeereeta emisolo. Omanyi bwe tulaba ku social media tutera okugoberera ne tulaba nga bagamba Parliament ereeseyo omusolo omupya, Parliament ekoze kino, Parliament ekoze kino. So sometimes tusitula omugugu oba abantu batuteekako obuvunaanyizibwa obutali bwaffe. Nze ng'omubaka sirina opportunity oba sirina lukusa luleeta tteeka erikwatagana ku Consolidated Fund kuba mba limited by the rules of procedure ne Public Finance Management Act tebinzikiriza kuleeta oba private members bill era zino zonna ziba bills za executive oba government yes generating. So ffe ng'ababaka emikono gyaffe oba obuyinza bwaffe buba limited okwongera okuinternalizinga okubaganya ebirowoozo then we tulaba nti kisaanidde yes ne tukiyisa we kiba nti tekisaanidde ne tuba nti tukola ki tugaana naye era we tukigaana oba ne tukikkiriza kigende wa president ne tumala ne tulaba nga president asobola ogyasentingako oba n'agaana n'agikomyawo era. So tubadde ne circumstances we zityo nti tuyisa etteeka ne lituuka era n'omwaka oguwedde ezimu ku tax proposals tezaali implemented kuba twagigaana nga Parliament netuuka ewa president n'agaana ogyasentingako n'agikomyawo. So time nebanga eggwayo era ne baba nga bakomyawo amendment eyo emu kweza amendment ekwatagana ku amazzi mineral water. So nga Parliament omulimu gwaffe kwongera kubaganya birowoozo kuyita public okuwuliriza endowooza z'abantu okuwuliriza Ministry of Finance ne URA ne tuba nti tumaliriza issues zino ezikwatagana ku misolo. So ffe tetusobola kugeneratinga misolo era tetugeneratinga nko musolo mupya nga Parliament. So zino zonna ziba proposal okuva eri government. Wotunuulira omwaka guno baleese amateeka mangi omuli etteeka erya VAT amendment ku VAT Act omuli etteeka erya amendinga excise duty omuli tax procedures code ne mubeeramu ne income tax. So mangi omuli ne stamp duty. Wotunuulira for example amateeka agamu galimu clauses nyingi galimu amendments ziwerako ezimu nnungi ezimu mbi kuba Munnayuganda ayinza okugamba we baleeta etteeka lino ery'omusolo lize kutunyigiriza naye agamu ku mateeka for example nsobola okuwa example mulimu emu ku amendments eziri mu kwogera mu kujja omusolo ku calls international calls eziva mu mawanga agatuliraanya agali mu East African Community
Ngokube simwe buli wegwanga nadala manga agali mu East African community bagajjeko omusolo. So kati omunauganda ayinza obutakimanya alowooza lino etteeka yakasiddu naye nga mulimu clause ennungi egenda okufavoringa nti kubaddeko omusolo ogufuula coals ne expensive okusingira ddala nga Tanzania. Abasinga mwe abatambula nsuubira mubadde mu kino kisinga Burundi, Tanzania nga obeerayo costs za njawulo than omuntu ali e Kenya kuba Kenya yo already tubadde twaji cateringira. So mulimu amendments ezijja nga nnungi zize kufavoringa abantu, mulimu ezimu ku amendments ezize okendeezaako ku misolo ku bintu ebimu naye omunauganda ayinza obutakimanya. So buli musolo ogujja I think buli amendment gye baleeta tulina otunuulira clause by clause tugambe eno clause eri mu guno omusolo eze kukola ki erina kigenderera ki. Of course ng'eggwanga emisolo teri munauganda ajja kusanyukira musolo. Fenna tetwagala era abantu abasinga bwe bafuna chance avoiding emisolo evading emisolo bakola ki evadinga kuba abamu balaba cost benefit analysis nti omusolo gwe tegumugasa. So ye challenge tufuna naye ejja kuba discussion for another day. Yes, emisolo gyo gino solozebwa naye emisolo egyo gigenze ne gikola abantu bye basuubira. I think eyo discussion inene kuba naffe abamu tetuli bamativu okusinziira engeri eggwanga gye mu kutambulamu engeri ssente gye zispendingibwamu oba engeri gye zikozesebwamu kuba kati nga parliament we tuyisa emisolo ne mutusuubiza ne tukkirizaganya nti yes parish development model yeetaaga egenda kuyamba abantu baffe abali mu bulimi naye ssente zino ne zitagenda kuyamba abantu baffe. Fe tuba benyamivu era tetuba basanyufu we tuyisa ssente ezigenda ku nguudo road fund nti tuyisiza budget kuba otuwadde income side emisolo n'otuwulira we ziraga ne tuyisa naye enguudo ne zitakolebwa kuba olaba status enguudo gye zirimu yennyamiza era naawe ogamba omusolo gavumenti eri mutunyigiriza bwereere. So singa waddewo service eri delivered then omunauganda probably teyandifiiriza ennyo impact ey'omusolo guno. Okuddayo ku misolo waliwo emisolo gye baleese kati nga gya excise duty. Obviously buli mwaka government eyamendinga excise duty kuba erina emisolo gyeteekawo ne gitakola nga balina okugirepearinga. So kyekyo kyengambye nti egimu ku amendments ziyamba omuntu wa bulijjo nti government esobola repearinga oba nejjawo etteeka nga we walaba we bakomyawo etteeka ery'okugyawo OTT kuba already yali erina impact embi ku economy. So otunuulira excise duty eno mulimu clauses nyingi naye I think nsobola okubeera particular ku clauses ensuubira eziyinza okuaffectinga omunauganda omuntu wa wansi ali eyo. Muli clause nga ekwatagana ku mineral water. Omusolo ku mineral water gubaddewo government ebadde echarginga 10% kwa manufacturers naye kati bali mu kukyusa clause eno ne bateekamu clause nti tugenda 10 clause or 75 shillings whichever is higher per litre. So nga bali mu kutunuulira eno clause eri mu kutagetinga amazzi agaba produced cheaply. For example oba mu analysis gye twakoze amazzi nga getugula gana ag'ekicupa ebinene bino oba babiyita batya ebyo bya 20 litre ebyokudispensa otunuulira amazzi gano cost yage ya production ebadde wansi ti abantu barizotinze ku mazzi gano ne companies ezagulanga mineral water ziri mu kugula amazzi ga dispenser kuba omuntu ajja gagula kunusu kakaaga naye nga obala mu box y'amazzi eri kunusu gumu kitundu. So kati government eri mu kutunuulira. So kati challenge fenga committee gye twafunye nti government teyakoze analysis emala. Buli weereeta emisolo gino emipya walina okubaawo impact assessment engeri emisolo gino gye kigenda okuaffectinga mu economy. So kati bye twali tusuubira ebyandya companies emisolo gino kwandibaddeko ezo impact assessment reports naye unfortunately government teyatuwadde. So probably tulinga abali mu ggwanga nti bajja okuka bagambe kino katukyongeze kino katukikolewe which is wrong. Kibi kikyamu nnyo kuba abantu bangi barizotinze kwaga amazzi kuba tebasobola ku affordinga gali. Nze personally nalinga nfumba amazzi ewaka naye we nafuna cheaper option eyo kuba nkozesa amazzi mangi ewaka goko we nafuna cheaper option eyo nange nendizotinga kukugula akuuma nengulaga amazzi ag'ebicupa because nga finding okuba cheaper than ogula oba amanda oba obucupa buno okuboxinga. Yes. So kati probably omanye emisolo gyaffe abamu bagikozesa for business wars oba nga omanyi ebigenda mu maaso olina proposing omusolo nga
ayina gwayogeddeko naye nga ayina gwayagala probably abadde amu outcompete kuba otunuulira market share yes nga n'amazzi gye gaadde gapiikinze so kati yena analysis probably government gye yandituwadde ne wabaawo justification nti yes amazzi gano banda declaring omusolo webati naye batugambye bugambi they have not brought figures tebatunyonyodde so kati nezimu ku analysis zetwetaaga ng'akakiiko ka parliament bw'otunuulira omusolo omulala oguli ku non business assets omuli nga amayumba n'ettaka saawa zino ettaka abasinga mu ggwanga tulikozesa nga whatever form of production oba tulikozesa okuproducinga majority of the Ugandans naye kati gavumenti yaffe okusinziira nti eri desperate yeetaaga ssente kuba amazima gavumenti terina ssente gavumenti eri mu financial crisis olwa sources ezimu eza gavumenti okuba nti zisalikaako kuba otunuulira nga ssente zetubadde tujja mu musamu va donors zikendeddeko budget support it has reduced by about 200 billion so gavumenti eba forced n'okunoonya okujja ssente naye it's wrong okulowooza nti ojja kutaxinga abantu okucovering up for those some of those shortfalls zolina so kati I think they have seen nti land transactions nyingi nnyo mu ggwanga okutunda n'okugula amataka n'abazimba amayumba ne batunda nti byeyongedde mu ggwanga naye era tewaliwo analysis ekoleddwa how many houses are being sold kuba oyinza otargetinga abatunda n'abagula amayumba but for business abantu bameka kuba abantu bazze nnyo mu real estate so what is the percentage of people abaze mu real estate business amayumba ameka agali mu kutunda amataka ameka agali mu kutundibwa ng'oli ali mu kwagala kufuna magoba oba nga atunze okugenda ogula ewalala ettaka so yeyo challenge tuyina nti tewaliwo assessment followings kuba abantu abasinga in my view interactinzeeko nawo nange bankubira amasimu honorable nina ekizibu ntunda ettaka lyange ng'amanyi problems ayina kasente ng'ayagala nguleko naye nga nange ndi bubi so analysis eyo gye twetaaga abantu abasinga I believe batunda amataka gaabwe olw'ebizibu ebimu ayina omwana mulwadde ayaga oba yeetaaga kola transplant nti oba yeetaaga oba bamubanja amabanja gali mu bulago yeetaaga clearing something so there's an analysis etusuubira naye nga tewaliyo neera bali mugundi mu property management yes waliwo abali mu property management abali mu kukifunamu ate bakimukola mu sente so ye analysis gye tubadde twetaaga tumanye egenda ku impacting etya kubanga wooteeka omusolo guno gwa 5% ku ttaka in one way another gugenda ku affectinga mu cost y'okuzimba in one way another guno omusolo guyinza okukendeeza ku transactions zino nti oba abantu abagula amataka nti omuntu aba n'ekizibu nga yakugjawo ettaka lye mu bwangu ddala engeri cost gyerinyeemu waggulu tikiyinza omulemerera okutunda ettaka kuba kuliko cost y'omusolo indat ajja kwendinga apu ng'aluzinze ekintu kye probably kyeyasinga oba kyeyakola kyokukola mu business so tetuganye nti maybe tetugambye nti government okay teyeetaaga kujja naye yeetaaga okujja ne justification netukola analysis netuinteractinga n'abantu naye wetatuwa analysis eyo emikono gyaffe oba ogisibye ng'akakiiko ka parliament era nze ng'omusikirizaganya na musolo guno sikirizaganya ogamba nti ogenda kutunuulira municipalities zino okutakisinga cities and municipalities yes Mbale ndi mu city kati naye otunuulira city we are city on paper naye odda mu reality okutuwa city baagattako rural areas nyingi ebyalo bingi nti mulimu abantu abalivinga very many are below the poverty line abalivinga below the poverty line tasobola ku affordinga $1 a day okubeerawo naye ng'ali mu city ng'alinako akataka ke probably keyasikira ayinza okwagala otunda ettaka lye what is the base kuba mu computation wabaawo selling price gy'atunze ne base probably gye yagulako ono omuntu base ye eriki so ogamba nti ojja gendera ku market value y'ettaka oba okola analysis nina we nagula ettaka for example some time ago naye nengenda okutuuka okusasula omusolo gwa stamp duty ne bagaana ne bagamba under declared nga baagala nyongeremu as force ne banforcinga okusasula beyond sente zinagula so tulina challenge y'amaanyi ng'eggwanga nti studies tezitera kukolebwa mu butuufu bwazo okuba nti emisolo gino gijja waliwo omusolo oguli ku mafuta bongeddeko nusu 10 ku petroleum ne nusu 3 ku kerosene ono abantu gwe bakozesa mu kulightinga so amafuta ag'ettaala ogongeddeko nusu 3 wenkubuuza nti kerosene ani asinga okukozesa kerosene mu ggwanga lino nja kuddamu nti bantu ba bulijjo
omuntu asinga okukozesa kerosene omuntu wa wansi muganda January simanyi ddi lwasemba okugula lita ya kerosene wetudda mu mazima nze sigulangako lita ya kerosene fenna nga wetuli wano osanga mu palamenti omwo oyinza osanga temuli no okugula nga gage gakukozesa yes tugula probably okusupporting abantu baffe mu constituency because of various issues so ono kerosene tulina okukkiriza nti akozesebwa muntu wa wansi omuntu kuba kati kerosene abasinga bamusigaza kozesa for lighting purposes mu kyalo abatalina masanyalaze so fe abali wano probably tuli lake nti waliwo ku masanyalaze mu kibuga waliwo n'abamufumbako waliwo abamufumbako waliwo abamufumbako so ye analysis government gyeyina okukola nti oyongeddeko nusu bisatu bino naye bino nusu bisatu bigenda ku affecting omuntu atalina kyakulya mu kyalo. There are very many people who cannot afford okugula kando bakinga relyinga ku kerosene. Nze ntambudde mu constituency yange mu kyalo ne webanzaala wennyini emutoto osanga almost all families are relying on kerosene. So abaana okusobola okusoma ekiro bali ku kerosene. So woteekako nusu bisatu, how is it going to affect abantu bano omuntu ono wa wansi? So which is quite a lot of money. You've increased the tax more than 150%, which is not realistic. Which shows that probably you're targeting maybe over price and all that. Wotunolira the 100 shillings ku mafuta gana agebitambuziwa. Amafuta, it's a factor of production. Inti gakozesebwa mbuli kimu mu ggwanga mu economy. Is this the right sector for us to target? Sigenda kwogera ku mwenge and all that because yes omwenge wotunulira elasticity ya demand oyinza ogamba it's inelastic, it's the same for amafuta no omwenge, but omwenge they are quite different. Omwenge it's a factor of production ingaki ngaola amafuta. So wotunulira omwenge yes nti maybe we can have a discussion ogamba nti omunywa omwenge wabanywa chupa 5 n'omwongerako nusu 5 oba 10 anaasala n'anywa chupa emolwa nusu 5 oba 10 wotunulira emyenge egyo gyebbeeyi kuba mulimu emyenge gye batunda obukadde nti omuntu agula omwenge gwakakadde omwongerako nusu 10 ajja kukiwa naye kati wotunulira amafuta kyekintu ekyetaagisibwa buli kimu nti wa bodaboda ajja kwetaaga okutwala omwana wa asomba abaana batwala ku ssomero nti omuzadde ono ajja kumwongeza ssente kuba abasinga akola n'ettaamu n'amugamba ngenda kusasula okwata ku mafuta buli kimu okwata ku mafuta ebbeeyi ya buli kimu okikutteko yes oba otegedde oba totegedde oba yes kati wongamba nti nusu kino ekikumi economy tebajja kukifiiringa nga tukyalina abantu abaganda baffe bangi abalinya takisi enusu 5 nga takisi eno triple number ecollectinga nusu 7 kati omwongeddeko nusu 10 ku buli lita still naye abayina ogipushinga ewa final consumer. So oyinza ogamba nti nusu 10 ntono naye abantu bamekeeyo nze namala emyaka mingi ku William Street awo nga tuli mu business naye abantu bameka benalaba ku William Street atalina nusu 10 zigenda mu ttooyi gwe gendawo ku William Street bafuka mu bucupa naye kyekimuleetera okufuka mu kacupa kuba agezaako savinga nusu 10 kino okwewala okgenda mu ttooyi sente zino probably nga akibaze nti emirundi ebeeno olunaku ze nusu z'ebina ajja zikozesa kirala. So sente ziyinza obbanga entono probably waggulu wano naye tulina okuba realistic ne tukiza ku muntu wa wansi how it will affect the economy. Wova ku musolo guno ogw'amafuta n'otunuulira omusolo gwe batadde ku sementi gavumenti egenda kwajuinga nti omusolo ku sementi gubaddeko nti tetwongedde musolo wabula mu definition to expand the definition ey'omusolo guno ogw'oku cement ne twongeramu ebintu ebirala ebizimbibwa white cement ne bongeramu grout ne bongeramu lime yes ne bongeramu I think 4 items nti bongeddemu bwongezi items zino capturing naye lime si substitute ya cement tojja kuzimbisa nyumba yo lime oleme kukozesa cement. So kati analysis ya government nze nsuubira si ntuufu nti kati tutaddewo omusolo 5 ku buli kimu because abantu badde bava ku cement ne bagula ki ne bagula white cement oba ne bagula lime oba ne bagula grout. So in one way or another kino kiri mu kwongeza cost ya production kuba bino ebintu byonna bikozesebwa mu kuzimba nga we ngambye tewali analysis wadde how it's going to affect per unit cost kuba bw'oteeka ku buli 50 kilo wemba nzimba ennyumba nja kwetaaga items zino zonna kitegeeza oyongeramu items ennya mu definition ku buli item kweyongeddeko nusu 5 that is 2000 shillings per 50 kg of all the times all the items omusolo gweyongeddeko from 500 kati mbanga ndasasula 2500 shillings for all these 5 items in the definition
ku buli 50 kg. So kati kino in one way or another kigenda kuongeza cost y'okuzimba. Tulina shortage mu housing mu ggwanga, ekyo kimanyikiddwa. Kyova olaba ennyumba zikyali za bbeeyi, rent kati ennyumba etegeerekeka ya bbeeyi because waliwo shortage. Nga singa ate tubadde tutagetinga okuloweringa cost ey'okuzimba, probably abantu bandizimbye amayumba gandi floodinze katale, emiwendo negika because prices zino ziba affected majorly by forces of demand and supply. So right now wabaawo shortage ate nga demand eri waggulu, balandi road bamaliriza bongedde. Kyovola mu kibuga bongeza buli lukya rent kuba arcade zino ntono mu kibuga si nyingi, kibuga kikyali kitono. So we tutagetinga construction, tugenda ku discouraging investment mu construction or not. So government yandituwadde analysis eno netubuulira lwaki certain types of tax are being brought. Wotunuulira enkumbi kuba bali mu kuleeta amendment ku musolo oguli ku nkumbi, pesticides n'ebintu bino ebirala ebya agriculture omuli fertilizers. Government egenda kugamba yes tetuli mu kuleeta musolo mupya naye tuli mu kugimuvinga from those of zero exemption netuziza mu second of zero rated ezirina okusasola zero. We are moving them from the zero rated to those exempted from the exemption. Naye eno technicality, so omuntu wa bulijjo ayinza obutakiraba nti bali kuteekako omusolo bali mu kwongeza omusolo. Lwaki? Kuba waliwo VAT waliwo input ne output VAT. So omuntu ali mu kuleeta enkumbi oba ali mu kukola fertilizer aba tajja claiming musolo. So in one way or another cost ejja kweyongeza. Weziba zero rated, it is zero throughout. Naye wogiteeka mu ziri eziri exempt. So in one way or another omuntu ono tajja claiming VAT we ajja kumuteeka mu calculation we. In the end kijja kupushinga cost eno okudda waggulu eya bino ebintu. Naye ani akozesa enkumbi? Gwano alitoli manje woba olima olina abalala bokozesa okulima. Tulimisa lugalo njagalawo nawona olimewo package. Olimisa lugalo. So kati in one way or another kigenda ku affecting omuntu. Kuba kati ogamba nti enkumbi omuntu adda agigula tugenda nusu 15,000. Ono amuguza ajja kwongeramu kuba mu competition ya alina okufunako amagoba alina okwacountingira guno omusolo gwonna. So in one way or another kigenda kwongeza kigenda kwongera okwaffectinga abantu baffe abali wansi eyo mu kyalo ddala. Otunuulira omusolo omulala nga amendment eze erimu ekwatagana ku stamp duty, oli mu kutagetinga aba investor, totuleetedde analysis egenda kwongeza investment by how much ebadde nga affecting etya kuba they want to exempt them from stamp duty. Bana abali categorized as investors 1.5%. Naye lwaki toli mu kutunuulira Omunayuganda? Gwolowooza Omunayuganda ye stamp duty temu affecting. So twandikoze analysis eno. Yes, twagala okwencouraginga investment into the country. Naye otukoleddeko analysis kibadde kya affectinga kitya ba investor? Ba investor bali exempted from almost all taxes. Balina tax holidays imperative. So ogattako n'ogamba nti neno 1.5% ebadde bakalubiriza. Provide justification. Jangu otubuulire lwaki. Then we can have a broader discussion on how it's affecting. Or let's say amendment exempting oba okujja omusolo ku baganda baffe abagala okuinvestinga into okuzimba specialized hospital n'amalwaliro gano amala. Yes, this is good. Kuba waliwo shortage in terms of healthcare, waliwo gap, but toli mu addressinga issue ya gap eno. Lwaki oyagala ba investor bajje? Kitegeeza probably in one way or another government ekyalemereddwa okufiiringa gap eno. So eyagala abantu abalala bajje ba investor. Naye ate okilimitinze ku bantu abo ba investor abali okujja okuinvestinga in this special. Kyogamba tewali Bannayuganda bali willing kukola ki kuinvestinga. So this is an analysis that we need tumanye nti probably omusolo guno gubadde gulimitinga ba investor nti badde basasudde in maybe the last 1 or 2 years they have been paying stamp duty, which is quite a lot, which is this amount. Naye wotuleetera obuleetezi ekipapula ekitalinaako justification naffe oba olimitinze emikono gyaffe, naffe oba olimitinze bye tusobola okubuulira Omunayuganda ali ebweru. Weewaawo kyandibadde kirungi probably kyandifunye engeri gye kiyambamu, naye oba tokijustifyinze then emikono gyaffe oba ogisibye nga members of parliament. Okay. Kale njagala kugenda wa David Kizito ono byenfuna bino naye abigoberera bulungi nnyo. Owulidde emisolo egy'enjawulo mu submission ya Omubaka Karim Masaba weewaawo abadde agituwa n'aweerako naye n'endaba ye y'ebintu ekiyinza okunyigirizamu mu ngeri emu oba endala. Emisolo gino singa giyita ne giteekebwa mu nkola
kuba bikyali birowoozo gavumenti eteekateeka buteesiteesi kubireeta naye nga singa bira bireeteddwa bigenda kuyingira mu mbalirira eno gye tugenda okutambuliramu eyo omwaka gw'ebyensimbi ogujja ebyenfuna bigenda kusigala wase gwe mu ndaba yeeyo ebintu se kati pozi munnayuganda ali eyo kyalina okujjukira obudde buno bwe tuli mu kurikavaringa njagala tukkirize nti tuna recoveringa full okuva mu ssenyiga omukambwe COVID-19 kojjukira nti twava mu covid oyo ebintu ebisinga byasooka ne byesiba naye ate ekyennaku etwali twakava mu covid ate ne tuyingira mu mbeera ey'entalo ojjukira ezaali mu Russia ne Ukraine naki nti sente ezaavanga eri okudda eno ate ne zisooka zeesalako ne zisigalayo katuli mu kaseera nti obudde buno obanga obadde ogoberera dola olaba nti dola ebadde ekyewaniseemuko waggulu nti ne gavumenti yaffe yalina enteeberezo okuba nti maybe ejja kukulira ku butundutundu nga 6 n'ekitundu ku buli 100 naye nga tubadde tukyali wakati w'obutundutundu nga 4 ku 5 ku buli 100 kati awo kiba kikulaga munnayuganda ali eyo nti tetuli mu kkula nga bwe twandisuubidde kkula kati otunulira gino emisolo emipya egijja gikuwa kifaananyi ki nti covid we yajja gavumenti yagamba abantu bano katusooke tubasonyiwemu okubaleega emisolo emipya era otunulira emyaka egiyise ng'ebiri oba ku 3 twadde tetulaba nnyo misolo mipya gizze kuba nsuubira twakoma okuteesa ku musolo ku mafuta mu 2018-19 naye okuva olwo tubadde tetugakwatangako so nga ensonga lwaki baakola ekyo kulaba nti bizinesi zigezaako okwetereeza naye munnayuganda ali eyo ajja kwebuuza ekibuuzo bizinesi ezo zeetereezezza oba zongedde kwennyika era nga nsuubira nti ansa abali eyo bagimanyi era ntuli mu kaseera nga ne Central Bank ebadde eyongeza rate yaayo Central Bank rate ndowooza kati eri ku butundutundu 10 n'okusoba so kiraga nti ebintu ebitambula bulungi kati gino emisolo emipya ffe ki kye tusuubira ngaffe ekisooka otunulira emisolo nga honorable gyabadde ayogerako emisolo nga ku factors eza production emisolo ku mafuta n'emisolo ku ttaka gibeera giaffectinga level of investment abantu gye banditadde mu business nti buli wopeeka omusolo ku mafuta entambuza ya goods ne services obeera ogisazeeko tuli mu kaseera nga liita y'amafuta ebadde ekyesibidde mu 15,000 ku 15,400 ku 15,300 era nga ne parliament kyagiwaliriza okuteekawo enteeseganya ne minisita wa energy okulaba nti waakiri tufunayo omuntu ayinza okubeera supplier w'amafuta mu Uganda akendezeeko ku bbeeyi y'amafuta naye nga eyo discussion ekyagenda mu maaso ate tutaddewo omusolo omupya ate twongeze ebbeeyi yaki y'amafuta so kitegeeza nti tuli oba bakuyita kwekuba bulatti tuba nti ate kyetugezaako okutereeza ate kyetuli mu kumenya so kati so kitegeeza nti ku sayidi emu kyetwagala tukimanyi naye ate ku sayidi endala tumenyawo buli kimu kyetubadde tugezaako okuteekesa mu nkola okufuna ekyo kyetwagala era ffe tusuubira omanye ebintu by'emisolo bino bizibu buli woyongeza 10 ku sekita emu wabeerawo ebintu bingi by'obeera otaataganya nti omuntu wabanga omwongeddeko liita nusu 10 webanga emmotoka egenda kutambula kilometers 2 kitegeeza oba omwongeddemu 5,000 kati ez'ettaano jjukira buli wowanika omusolo oyo akozesa emmotoka si yaba n'agusasula naye final consumer tugeze omusaabaze yabeera agenda okukosebwa awonywawo omutwalo anti kati era kikosa ggwe kati ate obuzibu lwaki nkireese mu ngeri eyo nti ffe twezudde nti waliyo ebintu ebimu mu Uganda nti abantu batuuse ne bayiga nti tusobola okubyerekereza era nga kyaviira ddala ku covid yatuyigiriza nti waliwo ebintu ebyo tusobola okwerekereza era abantu bangi wogenda wano nga kusawo ya Queen obalaba nga batambuza ebigere naye ng'eddawo jaamu yakwatanga nti buli muntu yalinga akimanyi nti nja kulinnyanga taxi naye ne wabaawo ebintu bye bayiga okwerekereza kakitegeeza kintu obanga tugeze obadde okuŋŋaanya obuwumbi nga 2 mu mafuta buli lunaku
onooguwanika omusolo waliyo era abantu kategore eyo abaneerekereza ne bagamba tax katugiveeko kati buli wolinyisa omusolo waliyo abantu abamu abakendeeza consumption nti level ey'abantu gye bakonsumingamu naye oba ogenda gikosa mu ngeri emu oba endala era zezo example omubaka zabadde akuwa kati ne ku ttaka nti 5% eyo girabanga ekitono naye obanga ettaka lyo libadde lya miliyoni 2 kitegeeza 5% eyo zigenda kuba miliyoni nga 10 kati miliyoni 10 ezo oli ye tagenda zikulekera kati ku 2 ajja kwongerako miliyoni 10 kajjukira abantu abasinga engula gye tugulamu ettaka either tuligula mu busolesole oba twewola ssente ne tugula kati either ababadde bagula ogenda balemesa ogula oba ababadde baagala okuinvestinga mu bibuga bino ogenda basindika badde mu byalo kuba etteeka lyo likugambye nti tuli mu kutaxinga mu cities ne municipalities kati either abantu nganzi ne annual tujja kuwalirizibwa tugende tugulewa mu byalo naye jjukira kati ogenda mu obwo bu local government bu town council eri wansi mu village eyo wansi naye nga jjukira tulina housing deficit ya units nga obukadde 2 n'okusoba nti abantu abali mu demand ey'ennyumba abantu abatalina mayumba baba tebalina naye nga newe basula olaba nti siwe wasaanidde kati obanga oyagala promotinga investment mu mayumba amalungi ate jjukira kati bannayuganda abasinga batandise okudduka mu byalo nga baddawa mu bibuga kati ate ofuula prices okuba high ogenda bazaayo mu byalo kati ate tuddemu ezo entalo land wrangles biki ate nga ffe kye twandyagadde okulaba nti ettaka mu byalo toyagala libeere fragmented nnyo kulitemaatemamu nnyo kwa buli wootemaaatemamu ettaka obeera n'abantu abalimira ku bupuloti kati obeera mu nsi ng'oyagala kutumbula bya bulimi naki nga abantu bakyalimira mu bupuloti obeera opromotinga subsistence agriculture gye twagala okuva kati imagine oli mu mbeera ng'oli mu kusindiikiriza bannayuganda va mu kibuga gula mu kyalo gula bupuloti naki kiba kigenda tuteeka wabi naye waliwo n'ekikyamu ekirala ekiriwo nti weribateeka nga lize tugeze ku ngatto togenda kwawula engatto munnakibuga gyayambala ne munnakyalo binabyanjawulo olina kutakisinga ngatto oba otaddewo etteeka nti 5% ku ttaka okulyanguya kyandibadde kirungi nti municipality cities n'ebyalo kiba kibeera wamu olw'ensonga nti ebibuga bibeera bigaziwa buli kaseera leero tuli mu Kampala naye ojja kusanga nti tubooze nga ne Wakiso naye efuuse ekitundu kya Kampala ogende paka e Busunju nga naye efuuse part of Kampala kakitegeeza buli kaseera oba ojja kujjanga okubaga amateeka amapya ate tugaziye wano ne wano so kiba kirungi etteeka okuba nti liri oba tukiyite tutya nti teririimu butundutundu within the same sector liba lirina okuba nti weliba ttaka lyonna olitaxingiramu naye n'ekirala bannayuganda kyebadde beemulugunyaamu ensonga ezimu ze tulaba mu taxi oluusi ebizibu ebimu oba tosobola bitreatinga na musolo naye oluusi biba ku administration njaku ekyokulabirako tulina etteeka lya stamp duty ku ttaka eri 1.5% wemba sisobeza naye ojja kwesanga nti economy gye tulimu abantu abasinga bali informal ne transactions zetukola ezisinga ziri cash based kati nze nja kutunda ettaka lyange ngende okulideclaringa I under declare kati owa URA ajja genda okujja okukuŋŋaanya oluusi nga ne assessment yange eraga nti kyekyo naye n'oluusi transaction zino ziri informal aba URA oluusi baba tebakolaki tebazifuna naye kati kiri we tuba tetunnakisalira ddagala kugezaako okutereeza administration eyo ate tuli mu kuleeta etteeka eddala ku 5% naye ng'ate ebizibu ebitulemeseza okuŋŋaanya stamp duty ku transfer property tetunnabitreatinga so tusuubira nti newe tunagiteeka ku 10% chance zijja kuba high nti era results z'omusolo zetwagala ziyinza obutalabika so njagamba challenges weziri nyingi naye maybe government eba erina okulaba engeri gyezitunulamu ng'evudde ku issue ya taxation naye nedda ku issue za administration pozi n'ebintu ebirala waliwo etteeka eddala lyenjagala njogereko kubeera lijja kukosa era nga bino mbiwanga kyakulabirako otunuulira amazzi
mineral water. Abantu abasinga obudde buno babadde bagettanidde nnyo lwakuba yadde abamu bagamba nti galwaza typhoid. Naye njagala tukkirize nti abasinga tubadde tugettanidde olw'ensonga nti wano mu bibuga units z'okozesa okufumba liita 2 ez'amazzi ziyinza okuba nga oyinza okukozesa units nga 3 oba okozeseza amasannyalaze. Then oba okozeseza amanda ojja kukozesa amanda ganusu nga 6. Naye obudde bw'otwala okufumba amazzi ago nabo olina okububala. Naye n'ekirala access to this clean water source eriki. Ti abantu abasinga kati ogendanga mu ghetto naweeyo wansi abamu bakyakozesa enzizi zino spring naki. Nti clean water tetunnagifuna bulungi. Kati ogamba okutakisinga mineral water kweyo percentage baleese ne 70 shillings ku buli liita. Wabeerawo ebyo ebintu ebigenda okukosa nti oluusi abantu abamu basindikiriza okudda ku gali amazzi agedda. Naye ate nga waliyo abantu abamu ababadde bapromotinze innovation okugeza okupakinga amazzi mu bidomola ebinene so that omanyi tetukosa butonde bwansi. Naye ne hotels ezimu zibadde zitandise okufuna amacupa agali recyclable nti obeera otunda amazzi osobola okukozesa ecupa yo amazzi wegaggwamu ne bazaayo ne bapakeginga buto. Tiguno omusolo twandigustudinze ne tugamba bwe kibanga ekizibu kiri ku buno obucupa bwe basaasaanya maybe tutagetinga obwo so that omusolo gwe tujjamu ate gutuyamba okuoffsettinga damage ku environment oba ku butonde bw'ensi. Naye ate tugezeeko okuprotectinga bano abapakeginga amazzi mu cupa ennungi naki. Kuba ffe tusuubira nti wekigendanga wekiri endwadde ng'eza kolera ezaali zakendeera tuyinza okulaba nga zeeyongera. Endwadde za typhoid ziyinza okweyongera. Naye ng'ate omusolo gw'osuubira okuŋŋaanya mu mazzi gujja kuba mutono nnyo ku ssente z'ojja okusaasaanya ate okujjanjaba abalwadde kuba abantu abatasobola kuaffordinga bintu bino ate bagenda mu malwaliro ga gavumenti so ne weesanga nti gavumenti esaasaanya kingi. Naye ku bintu ebirala bye mbadde njagala twogereko ennyo ku nsonga z'emisolo. Ekisooka tulina issues eza revenue leakage. Sometimes tukuŋŋaanya naye tukuŋŋaanyiza mu kisero ekirimu ebituli. Twe tubanga eno tukuŋŋaanya ate no wansi ebimu biba biyiika. Nti tugenza okwesanga nti waliwo reports ezimu eziraga nti buli mwaka tufiirizibwa obuse 2 trillion every year. Ngezo zirimu illicit financial flows zibaamu revenue leakage zibaamu tax evasion ne avoidance. Nti emisolo gino oluusi buli we tugiwanika abandi gisasudde nabo bafuna ppanya. Kati ekyo nja kugezesa nga ku bantu abayiisa omwenge waliyo etteeka bali mu kwongeza omusolo ebitundu nga 50 ku 100 kuba omwenge ogwo. Nti liita emu oba ogijjako 50,000 kitegeeza ababadde baguyiisa bagenda kuddeeyo emmanju batandika okukola ebyabwe ebitategeerekeka. Naye ojja kulaba waliyo emabegako mu mambuka we batulaga nti abantu baali batandise n'okukola kemiko ezikola waragi nga ziba n'abantu amaaso. Tizeezo damage z'okuwanika omusolo nti buli woguwanika abantu abamu beeyiiya. Kati Ramadhan Gobijuzi yagamba nti ensonga lwaki bawanisa amafuta ku kerosene omusolo ku kerosene ti olw'ensonga abantu bakwata ag'amafuta ge tufumbisa ne bagatabula mu kimu petro. Olw'ensonga nti petro akasente kali wagguluko ate kerosene wa wansi. Kati kikuwa ekyokulabirako nti newonooguwanika ennyo ebintu ng'ebyo bigenda kweyongera contrabands ezo naki. Kati ate buli we byeyongera obuzibu tebubeera eri Ministry ya Finance ne Parliament oba obuziza ku URA enforcement eba egenda kubeera nzibu nnyo. Already tulaba abasuubuzi bali mu kwekalakasa ku IFRIS ate nga n'ensako ya URA already ogikendeezezza. Kati bano bo bawadde obuzibu balina okwongeramu ku tax education ku already webanga ebadde temala ate n'oteekawo embeera ya contraband oba olina okwongeza ku budde bwe bamala okusomesa on'okubongeza ku budde bwe bamala okugoba abo abantu abakola ebintu ebijingirire n'ebicupule kubanga ekyo kyo tetugenda kukyewala. Naye ne kosi y'abantu bogenda okugoba mu bizinesi nabo bolina okugibala nti omuntu abanga abadde luli amagoba gabadde afuna ogasazeeko naye ng'ate totunuulidde musolo gwokka
buli kimu akaseera kano kiri mu kweyongera, fees, medical care, buli kimu kiri mu kweyongera, n'omusolo woguwanika abantu abasinga ogenda kubajja mu bracket. So ebizibu kaŋŋambe nti okutwaliza awamu bijja kuba bingi, naye n'ekirala kye tulina okutunulira ennyo okudiringa ne informal sector. Obudde buno URA erina register ndowooza eri mu bukadde nga 3.5 ey'abawi b'omusolo, naye bannayuganda abali eligible okusasula omusolo ndowooza tuwera obukadde 20. Mu butuufu 3.5 compared to 20 million Ugandans olaba nga tukyali mabega nnyo. So obuvunaanyizibwa tukyalina bunene nnyo okulaba nti n'abantu abadde batasasula musolo bano tubaleeta mu formal sector. Nti lwaki tulaba nti emisolo gino gyewanika tuli mu kudipeninga tugiyite tax base, nti webanga ebadde ensawo nga okubayo omukono akatini ojjayo ebinusu byo ekibatu nekiwera. Kino kyekiseera ate omukono ogukubira eddala eri wansi gye buli akaliyo nti ensawo zikalire eddala. Nti gwe annual abadde asasula peyi gwagenda ate okusasula guno omusolo gwe bakongeddeko ogw'amafuta nakiki, weesange nti tetugaziwa nti buli kimu burden ebeera ku bantu abatini ennyo. So tusuubira informal sector tulina okugitreatinga ng'era tulowooza ku angle eya tax administration tuve nnyo ku tuongeze wano omusolo na wano naye tujjanjabe ebyo ebintu ebiri mu ku cripplinga economy okugiremesa okutambula. Kale tuyanza nnyo toyanzege ensonga doza muziwulidde bulungi nnyo ekintu kyaffe ekisooka ekya programu eno ebigambo tebita. Twatandise n'omubaka Karim Masaba n'atumenyeramenyera mu misolo gino nga bwe gigenda okutambula ssaako n'engeri gye giyinza okukosaamu ebyenfuna, ate ne David Kizitono naye ndowooza submission ye mugiwulidde bulungi. Tugenda kuwumulamu, tugenda kuwumula ekitundu ekyokubiri. Ngenda kutandika ne Hajat Hafson okuva mu URA. Ono nno ye musomesa wa misolo, agenda kututwala mu mbeera eyo ey'okusomesa abantu baffe okutegeera obulungi ani ateekeddwa okuwa omusolo guno ogusasula otya na byonna byonna ebitambulirawo. Katusooke tuwumulemu katono nnyo, tugenda kuwumula ne programu yaffe ebigambo tebita temuva. Kale mukulikeyo nnyo mukumulako okwo, tukyagenda maaso ne programu yaffe ebigambo tebita wano ku NTV. Tutunulidde engeri emisolo emijja gavumenti gyeteekateeka okuleeta gye giyinza okukosaamu oba wa bwe gireka ebyenfuna bya Uganda. Nakutegeezezza nti tugenda koma mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ne Hafswan Nabachono okuva mu URA kubanga ye omulimu gwe kusomesa bino ebintu by'emisolo. Tagenda kubaganya birowoozo ku misolo giri emijja gavumenti gyeteekateeka kubanga amateeka tegannaba kumukkiriza, bikyali bubeezi mu bubage. Bwe binaaba bifuuse amateeka nga bano bakalimu babikkiriza okuyita olwo tujja mumuleeta wano ayongere okunnyonnyola abantu engeri gye bigenda okukolamu. Naye mukyala Nabachwa wetutuukidde wano nga wakyaliwo omuwaato omunene nnyo mu bantu baffe naddala bwe bituuka ku bigambo by'omusolo. Ekitabula olwalira abasuubuzi nsonga ya misolo bagamba omusolo gwalinnya, nabadde mpuliriza abamu ku basuubuzi nga bagamba nti tutunulire kale n'enkola ya IFRIS eriwo nga bagulabanga musolo guno omusolo omupya ogwa IFRIS gusooke guyimirire. Bwe twazize mu URA nabadde ndaba Mwami Bossa ngagamba nti aguno si musolo eno nkola, naye ndaba nga wakyaliwo obwetaavu bunene nnyo okwongera okunnyonnyola abantu. Kakati ne ngamba nti engeri programu eno gyeri kutunuulira misolo twagala tutegeere abantu bategeere batya emisolo gino. Abantu mukoze mutya mwe nga URA okulaba nga tewabeerawo kusika muguwa wakati wa URA saako n'abawi b'omusolo? Weebale nnyo Mwami Katamba. Tukoze tutya ideally mu bye tulina okukola nga URA kwe kusomesa, ate nga tukikola continuously kubanga buli kaseera wabeerawo ekipya ekijja oba ennongoosereza. Kati era tuba tulina okuba nga tukikola continuously. Omanye nti ennongoosereza eno bwejja kati ng'ezo bills z'ola ze bateesaako bwe bituukira ewaffe ziba nnongoosereza muki mu mateeka agabaddewo. Kati era mba nina okukomawo munnayuganda mutegeeze neetegeeza kino egenda kukwata ku gundi okuva olunaku bwe ruti, eno ye implication yakyo. Kati era tuzze tubadde tukikola nga twogera n'abannaffe abasuubuzi abo. Naye lwakuba nti nze ndowooza oluusi omuntu ajja kwogera nti guno musolo kubanga kyayagala okuwulira, oba amanyi nti bw'ayogera nti musolo kyekiyisaawo. Naye sijja kulimba Mwami Katamba,
IFRIS twagisabukulanga lumu omwezi ogw'omusanvu 2020 mu covid ne tujjanga tusomesa paka kati tusomesa bakimanyi nti si musolo eno nkola ekuyamba okukuuma ebitabo ebyo ekuyamba okukuuma stock ng'ali ku system so okuteeka mu store waawo mu gundi mu store waayo box ne zibeeraawo kati oli bw'anajja najjawo box emu ng'ate olina box 10 olitegeera ddi so ng'ate bw'aba nga z'otadde wali box ozitadde ku system otunula butunzi bwoti nomanya wasigaddeyo box ki box 5 era bwe zitaba 5 mu buliwo omanyeemu store keeper akubuulire gye yalaze akwata ekisumuluzo kya store yawuliddewa bwe manzi naleeta box 10 bulijjo tutundira ku system bwe zikendeera kaakati 5 zaalazeewa nga gwaggulawo oli omu ani guwagguliddewo oyo ayazijjeyo ne zitatundibwa kwegamba osobola okudetectinga amangu nti waliwo we bakubbira kubanga abantu baffe abo abasuubuzi okimanyi nti sitya okuba mbala omwaka gugwako kasaba nga avudde mu Christmas agakambale ndategeere nyingira omwaka omupya nyingira naki nyemanya akubbye mu February ogenda kutegeera mu December ye nga bakubbye ebyenkanawa kati nze kandeete system eno ekisooka ekuyambeko okukuuma stock ono kyakubiri ekuyambeko okumanya nti ono akuggyako omusolo ogwa VAT gutuuse eri gavumenti emabegako twagulanga ebintu ng'ogamba omuntu munensaliraako obusolo mungi omanyi mulimu n'ogwa VAT ng'osasula naye wategeererawa nti zitutuukako naye kakati buli wokolera ku mbeera ya IFRIS kubanga VAT si gwe omusasudde gwe namuwandiisa omujje ku katambo ono agenda okujja okugula ekintu katambo amusasuliddemu ng'ogugwo gwammunkuŋŋaanyiza omwezi bwe guggwako gwendaga gunkuŋŋaanyiriza ku nsonga eyo yennyini nga bw'okyogeddeko waliwo era abagambye nti IFRIS eno ebakako okusasula omusolo ku buli mutendera ekyamaguzi kwe kituuka ebyamaguzi biba biyingira bisasula VAT distribution of chain yona nagimenya bwe bugende wa supplier bwe bigende wani bwe bigende wa distributor paka yebituuka mu dduuka kakati ate IFRIS ne mu dduuka era ejja neno nayo 18%. IFRIS ye mukimayo nga sinaba nagireeta ogw'omusolo gwa VAT wegutyo bwe guli bagiyita consumption tax tegenda kusasulibwa oyo anaasemba ku lujegere anaakonsuminga item eno oba service eno kati kitegeeza nti ejjeeranda it is a multi stage ti bw'oba akacupa kakoleddwa factory kati factory emaze okukakola nebala nti nze bwe nkatunda sente zino mmalako naye lwakuba nti akantu kentunda kalina okubaako VAT kanyongereko ebitundu 18 ku buli 100 distributor agenda okukagulayo ajje akasaasaanye asasula owa factory nga mulimu 18%. Kitegeeza owa factory amukuŋŋaanyizaako distributor najja kubanga waliwo ba area agent mu products ezezimu naye n'abasupplyinga kitegeeza bw'anaabanga invoicinga agenda bagamba bamusasuliramu ki VAT ndi ku stage ndala ya distributor wali nvudde ku manufacturer kakati distributor wamala okuwa area agent naye azze kubanga eno business naye asupplyinze supermarket asupplyinze hotel kati manya nti naye agenda collectingiramu ebitundu 18 ku buli 100 kati ndi ku agent tutunuulire nti these are different stages manufacturer yakuŋŋaanyiza distributor n'akuŋŋaanya agent n'akuŋŋaanya kati nzize mu woteeri nga wano we tutudde ŋŋambye nti kaŋŋende wali nnyo kacupa ka soda kati manya nti owa hoteri alina okusasulizaamu omusolo gwa 18 ku buli 100 VAT nze final consumer era guwummulira wange nze final consumer kubanga sigenda kufadhalinga business sina gye nkatunda era bw'ogenda ne mu supermarket mu fridge olweggulo n'okajjayo gwe final consumer kakati kino kye boogerako nti no double taxation taliiwo si taxinze muntu omu emirundi egisukka omu ono bw'asasula oli n'ayongerayo n'oli n'asasula n'oli n'asasula n'oli n'asasula VAT bw'ati bw'alina okubeera whether IFRIS waali oba taliiwo bwe tutyo bwe twalambikanga VAT okuva nga lumu
ogw'omusanvu 1996 VAT bwe yajja bwetyo bwe tubadde tumukuŋŋaanya. It is a multi stage. Ku buli stage ekintu ekyo kwe kiwummulira it picks 18%. Manya nti ku stage eri kiri mu mikono gya mulala era ne kiyongera kiri mu mikono gya mulala. Kati efuuka etya double taxation na taxinze gwe emirundi mingi gwe osasula awo tuvuddewo kagende wa mulala tuvuddewo kubanga buli omu bw'anaaba mu ritaani ye annambikira ki kye yatunze oba kye yaguze ye VAT kyovola nti kuliko input VAT ye VAT ku nsaasaanya ne kubeerako output VAT ye VAT ku ttunzi. Kati nange bwe mba nkuwandiisiza omusolo gwa VAT sikusuubira kuba nti ogenda kukwata mu nsawo yo ompe VAT naye nkubuuza byatambudde bitya ng'oŋŋamba nti VAT w'oku ttunzi y'ono nakuŋŋaanyiza obukadde 2 naye ate VAT w'okunsaasaanya bwadde obukadde oba nga kamu kitundu. Kitegeeza ezo ataano eziri wakati z'oba osasula ekitongole kya URA. Naye ng'ate VAT w'okunsaasaanya bw'ali singa ow'oku ttunzi kitegeeza enjawulo eyo gibanje URA. Ewaffe eno kye tuyita offset kibuliwo si technology era kyekibeera mu bizinesi yo naye lwakuba nti nze nkibatiza erinnya tyommanja kati bw'oba ommanja ne nkugamba kulula ebbanja eryo lize mu mwezi oguddako. Nze ensonga erabika eryemu ku butayinterpretinga bulungi VAT akola atya kubanga ekyo VAT abaddewo nga tubadde tetukyogera ng'ate abaddewo nga IFRIS tannajja. IFRIS aze mu 2 naye nga VAT mbadde mukuŋŋaanya bwe ntyo ate nga mukuŋŋaanya ku bantu be bamu. Nze ndowooza nsonga ya kwongera kutegeera ate IFRIS njagala omusuubuzi akaayana nti IFRIS anyiga obeere nga ddala nakuwandiisa ku IFRIS naye abamu abakaayana ne ku VAT taliiko. Etteeka linnambika erya Tax Procedures Code Act 2014 liŋŋamba minisita yaŋŋamba nti genda olabe abo abalina VAT ku ttiini yaabwe be basaanidde okukozesa embeera ya IFRIS. Kati gweoba tonnatuusa kubeera ku VAT ettunzi lyo terinnatuukayo IFRIS ate akunyiza atya? Ne kati bano weesanga ekibuga kyetukoleramu ng'omuntu ali mu dduuka limu wano waliwo ali ku VAT wano waliwo atali ku VAT. Olwawo nno okusanga n'edduuka erimu kankubuulira ebintu byayonooneka. Tulimu 5 mu dduuka. Batano kati ng'omu ali ku VAT omulala tali ku VAT. Kati gwe atali ku VAT tomukuŋŋaanya. Kyakubiri ne ku IFRIS ne bw'otabaako sijja kukwata. Sirina natteeka okwongeramu ssente ali ku VAT ali ku IFRIS agenda kuwalirizibwa okwongeramu 18 ku buli 100 ate oli kyayinza obutakola. Ekyo kyo kisoboka naye ate ogenda okutunula ennyo ng'omuntu ali ku VAT oluusi aba asuumuuseemukko. Ntegeeza ki? Ono asuumuuseemukko ebiseera ebisinga ono omutonotono ali eno oluusi ayiriba ajja kujja aguleko ono. Kubanga mu ebiri abo basapulayo abayingiza ebintu mu business areas kati ng'ekikuubo aba alina gwazza okusapulayinga tazze kulejjesa aba alina agent we mu kikuubo nti ono agent wa kino na kino. Kati ffe abalala netugenda netujja ku oyo manya oyo agent yali VAT registered nze siri nensuubulayo ebitonotono nenzija neteeka wano. Kati kitegeeza bwe mba namusuubuddeko nasasuliddemu omusolo gwa VAT. Naye lwakuba nti nze tebampandiisanga ku VAT olw'ettunzi lyange sikwetaaza kukozesa IFRIS nkwegayiridde. Oyinza gikozesa kyeyagalire si buwaze era sisuubira yajja kuwangasi titogikozesezza. Kati URA emugenda kukola mutya kubanga wakyaliwo era okusoomoozebwa. Kati singa gano amabago gano agali ew'omubaka Kalimu mu Parliament gakera ku makya ne gafuuka amateeka nga ne gino emisolo egiriwo abantu tebannaba kugitegeera bulungi nnyo akabaate tekabajjidde. Sijja kugamba nti akabaate katujjidde. Gino emisolo gyetaagamu okwongera okusomesa naye ate omusolo guli gumu gino si mingi. Guno omusolo gwa VAT gwe gulinnyo enkandago kubanga gwayitira mu kye tuyita IFRIS mu nkola ekuyamba okuinvoicinga oba okurisiitinga oba okukuuma ebitabo byo. Kyekyo lwakuba gwayitira omwo naye singa tegwayitira omwo kitegeeza ne VAT yandibadde tebamulinaako buzibu kubanga abaddewo.
kyogamba ebbanga lyonna okuva 1996 leero lwaleesa obuzibu nedda nkola eno eya IFRIS oba oli awo yetasanyusa muntu mbuuza lwaki kyegenda neesiba natti zonna waliwo badde ogira vaati ku honorable ng'akuguzeeko oluusi n'otamulambika ewaffe oluusi ne tutamanya ne tugamba weebale nnyo munnange okutuwa return weebale nnyo n'okusasula leero tujja kulaba nga tonnajja kasi otunda wooti nga tumanya anuwali yakuwadde vaati waffe mwami Kizito yakuwadde gundi yakuwadde lwaki ate gwowa wano tawera gwolambise wano tawera kakati obuntu ng'obwo oluusi bwe bukalubiriza omuntu kyezibadde zisomokako koluli ate ne mu byenda tutunuddeyo zendooza kye twaliyogedde naye ng'omusolo gusigadde gwegomu eno enkola kuba nti tuyamba gavumenti ezibadde ziyitawo nga tetuzirabye kakati tube nga tusobola oziraba kati munnayuganda akola atya obutasika mugwana URA munnayuganda akola atya bw'oba oyina VAT laba nti gweyongerako ebitundu 18 oli abisasule oli akugulako gw'oteekemu ritaaniyo otuweereze buweereza kuba zino sente sizizo naye wazongedde ku ziri Kizito ze yadde akuwa n'ozongera ku Hafsa ze yadde akuwa n'ozongera ku Katamba ze yadde akuwa kitegeeza ofuuse mukuŋŋaanya obanga agent kati kuze wakuŋŋaanyeza zaabadde mmeka naye ate nawe bwewadde okola bizinesi yo kuze wafulumiza nga VAT omusasudde zaabadde mmeka twebalansinge gwe ne gavumenti ani abanja munne bwe kityo bwe kirina okuba mu ntegeera yakyo kwegamba kiba kyanguwamuko naye lwakuba nti tuyinza okuba tubadde n'obulumi obulala bwonna buyinza okuyitira mu IFRIS naye nga bw'otunuulira ennyo IFRIS bwe nkugamba nti bw'oba tolina VAT bw'oba toweza bukadde 150 mu ttunzi kwegayiridde tomukolerako era bwe tuba nga twakuwandiisa ku VAT ng'okakasa nti toweza bukadde 150 kwegayiridde jangu otuwandiikire tudde tubitunulemu bwe kiba kyetaagisa tukuggyeko tewali nsonga lwaki obeera ku musolo nga tolina gubaako kubanga buli wenkuteeka ku VAT ne IFRIS akulinze wali gw'ogamba nti akutawaanya katwagala nnyo omuntu ono asuumuuse mu mbeera y'ennyingiza kuba ebiseera ebisinga omuntu bw'asuumuka mu nnyingiza n'ebintu bino okubitaputa okubitetenkanya ne mugaa tukolere ku sisitemu eno kimwanguyira okutegeera kubanga omanyi IFRIS eyo kyeyamba abala kye batamanyi ti bw'oba nannyini bizinesi tokyagobagana kyodduke mu branch y'Embaale ewa mwami Kalimu ogikebereko enkeera ovuga ogende mu y'egindi ogende mu y'Enansana bwekwata bukwasi ssimu yo nga branch zonna waziteeka kuno ku system olabe bali batunze batya banono tebakoze bulungi jo batunze batya ebintu bisigadde bimeka okimanyi nti obikolera ku ssimu kati nga tuzze ku mbeera y'emisolo ey'awamu kubanga gwe oteeka buteesi mu nkola nga URA gavumenti byebeera eyisiza gwe URA omulimu gwo kujja kutandika kuteekawo mechanism zikolaki ziwooza ntera okukkanya n'abantu abagamba nti emisolo giyitiridde obungi buli wamu kusolooza ekyo kiri kitya emisolo giyitiridde obungi kirimu ebintu bibiri either omusolo gumu gwongezeddwa rate n'egenda waggulu ne gufuuka mungi oba tutonzeewo emisolosolo emirala mingi kati kirimu bibiri naye bw'oŋŋamba nti tutonzeewo emisolosolo emirala mingi ekisooka tewali musolo mupya gwaleetebwa last year sijja kuteesa ku bitannaba kujja mwami Kalimu byakyafumba nze mbyogerako nga president ataddeko ki omukono awo bwampeera olukusa nti kati genda okole ki olambike naye as per last year tetulina musolo mupya nongosereza ntonotono ezaakolebwa muguliwo naye tewali mupya wano we twogerera tulina emisolo ate buli gumu gulina ensonga lwaki tulina income tax gwe musolo nsuubira buli ali mu bizinesi gwe muwa kubanga buli wokola bizinesi olina ekirooto ekiyingiza kati bwe noba oyingiza enyingiza ye income nange bwenzija nensabira omusolo ku income eyo kyekiguyisa income tax omusolo ku nnyingiza naye ennyingiza ye bwetalisukka bukadde 10 mu mwaka nkwegayiridde sikwetaaza musolo
naye mmanya ntya ndambika nti era mu return goŋŋambe nti nze gundi tiini gundi guno omwaka nze natunze obukadde 9 mu emitwalo 7 system tejja kuwa musolo gwonna tejja gubala kiki kyetugamba abasuubuzi totuula eyo olinde nkugerekere kubanga bw'onootuula n'olinda nkugerekere omanyi kyenja okukola nja kutunulira kalimu akuddiridde tulire mwami kizita akuddiridde bo bampaaki mu ritaani kubanga mutundira mu bitundu bye bimu era n'ennyingiza erabika eyinza okufaanagana kati bo bye bampa abo abangi nga bonna bali ku nabugabo kyekyo kyennyini neefuna kye bayita average ya industry eyo nenjikutandikizaako okugerekera okubalira naye ng'olaba oluusi kiyinza okuba nga si kyabwenkanya kubanga ne bwe mbeera mu dduuka limu nga mulimu 5 nkulayira ennyingiza CM bajja kujja ewuwo bakebere ew'omulala bagule ew'omulala bagule ew'omulala bakebere anti babayita bakebezi akebera n'atambula n'agenda n'atagula olulimi lw'emmanga kaakati ne ŋŋamba nti gwali eyo siiga ekifaananyi ebintu bino bw'ogezaako byanguya nawe bikwanguyira gwe siiga ekifaananyi ogenze natunda bwe nti oyo ofiisi ajja n'akugamba si bwe watunda mugendaga kyogamba kye natunda ekiri outside nze kyenkulaze bwe gutyo omusawo gw'olina okuba sasula kyotegeera oyo akugamba nti zisingako akunnyonnyolerwa kiyalaba zisingako oyo income tax bwenva okunenzira kugwa VAT bw'obanga tosukka bukadde 150 mu nnyingizaayo ti bwengatta emyezi 12 egy'omwaka bwengatta ettunzi lyo tewasobola kusukka bukadde 150 sikwetaaga bw'obanga by'odiringiramu biri kyetuyita second schedule eya VAT Act Cap 3419 ti ebyo byaweebwa obuweweero kyetuyita exempt awo sijja kuwandiisa ku VAT kugamba nawe olina okumanya byentunda bijjibwako VAT oba tebijjibwako exactly kubanga kiringanga kugamba education services ti buli ali mu ssomero simusuubira gatta bitundu 18 ku school fees ebyo byo tetubikuŋŋaanyaako buli ali mu bujjanjabi simusuubira gatta bitundu 18 ebyo byo tebijjibwako kati mulimu ebintu nga biri clear unimproved land nga gw'olina ettaka lyo liri awo temulimu wadde enguudo toteekangamu wadde emiti gy'amasanyalaze tekugamba practically unimproved wetajjibwako musolo ekyo kiri zero rate kiri exempt kiri mu shedi eyakubiri kati omanyawo sijja kwetaagako VAT naye bw'oba by'otunda biri mu shedi ey'okusatu gyempita zero rate kitegeeza nti gwe nja kuwandiisa ku VAT naye kikumpandiisisa nti nkuyambe ensaasaanyayo mu bizinesi erina okuba nga wasasuliddemu VAT nkuwa akawatwa wenaakuwa credit eyo oba wenaakuwa refund okimanyi nti omuntu akola ebintu n'abitwala n'abyexportinga n'abitunda mu nsi endala ebyo tebirina kubaako VAT ye biri mu zero rate naye bw'obanga olambika VAT wano ettunzi lyo bw'oliteekawo mmanyi nti mu bino mu kukola ebintu bino wainkalinzeyo VAT olina gwe wasasudde muteeke wali ebbali tulabe tusobole mukuddiza on'omusika n'omutwala mu mwezi oguddako nga credit kati omuntu olina okumanya ki kyotunda kyova olaba nti nkugamba VAT waaba abasuumuuse mu nnyingiza kubanga na bino ebintu byonna babigenderera oli awo otunda ebimuli fresh flowers tekuli VAT saagala obeeremu mu kajagalalo ke kalakaasa ng'ate VAT simusuubira kuba nti olina womundeetera otunda bibala otunda fruits nakati byonna tekuli VAT these are fresh fruits fresh vegetables kati tulina okumanya VAT wa waayingirira nga tetunnaba kwekalakaasa naye omuntu yeekalakaasa nti ifrisa amunyize banne n'omubuuza okola ki kyanze ntunda wano gundi zange wano fruits zange nomusirikira noga kati ani yagamba nti ifrisa omwetaaga gwe ogugwo guli gumu saba landiroodi akupangisa bw'abanga mu renti akusasuizaamu VAT mugambe mpa invoice nze ngitereke wano
kubanga njja kunnyonnyola URA nti ensaasaanya yange mulimu renti omungi yoono ng'ate mulimu ne VAT. Bw'obanga gye wasuubudde eri olina bye wasuubudde ebikuyamba mu bizinesi oba containers ebintu bwe bityo tibiriko VAT. Musabe nti mpa invoice tereke wano. Ogugwo gwakusaba otereke kubanga zino business records ze zigenda okutaasa ate bw'otuuka mu musolo gwa income tax omwaka guggwako olambika ti esaasaanya yeerirwa ng'ojjayo mpapula ti rent yono omwaka omulamba kasasiro yono omwaka omulamba trading license yono omwaka omulamba byonna ng'obirambikiraawo bibe nga bikuyamba okubitoola ku ttunzi. Kati mukulu Kizito kye yayogeddeko nti URA oluusi emanyi okugereka abantu oba okubinyika abantu emisolo egiyitiridde kivaawo mu kukuuma biwandiiko. Exactly. Buli bw'obeera ng'olina ebiwandiiko omusolo olina kusasula mutuufu. Kiringa kubanga era oyimportinga buli lw'ojja ng'ebintu biri clear ozze ne cargo manifest ng'ennyonnyola ki ky'oleese mu bungi ki nga description yeeyo Mukama n'akuyamba nga ne clearing agent gw'okozesezza si mukuusa n'abiwa codes nga zeezo ISIC codes zijja kuwala omusolo omutuufu. Naye omuntu ayimportinga kyenjagala omugamba twebuuze omanyi ng'egye tukola bizinensi mu Kampala oba mu Uganda tulemedde mu nkola eri. Mwami Katamba bw'aleeta emijoozi n'ayitawo kugamba girabika gitambula ng'oyanguwa ng'olinnyo ennyonyi oba ng'okubira omukyayina eggwanzu ng'olira emijoozi katoni bweziki ng'oyingira tokoze save totegedde asasula atya kati bw'otuuka wano nga baga gino gya 0.3 ng'olyoka owakana ng'okomba ne ku paasi so ng'ate ebintu bino mu URA egyo ebiri mu customs funa akaddo gyeko mu customs ku meza 9 ku kizimbe ekyo ekipya obuuze banenze bwe ndeeta omujoozi oyinza n'okujja n'akajoozi kennyini bwe kati bwe nkaleeta nga ndeese bwenkana bwe buti kyajja okubuuza obuleeta mwezi ki kubanga manya nti buli mwezi gulina exchange rate yagwo anti kakati buno oba obuleeta mwezi guno tulina exchange rate ya $. Kati bw'aba akubalidde value bw'okubisaamu exchange rate kikuwa ekifaananyi naawe olinnyo ennyonyi ng'omanyi nti bwebanga obukadde 2 15 busigaddewo era we binaatuukira abaana banaaba batunze nga nsobola okuba nti gaapu y'obukadde 5 mbulina naye obuzibu tugenda ne tubanga tukoppa bukoppi kati bw'otuuka omusolo ne gukkuba eri gukulemesa ne tugamba ebintu kale biwarehousing tukuwa obudde okubiwarehousinga ennaku 9 maximum emyezi 3 nga bw'onoonya ki omusolo naye oluusi omusolo ne gugaana naye ate ne gyowarehousinze naye damage kwali ndowooza olaba ekintu bwe kyeyongera ssente kati n'ogenda okwekanga nga ebintu oluusi biyinza okutundibwako option kuba olemeddwa Hajjat Hafsa obeera oyogera ku bintu bino byogeza mukwano nempulira omukwano URA egwerina ku bantu nga guyiika era tulina omukwano naye bukkirira abantu bano bwe baggalawo olowooza nkola bukkirira wansi eyo URA ereeta abasirikale kati babadde bali ku nkola ya kusaba bantu irisiiti nga URA erina abasirikale mu kibuga waneeno bakwata buli omu naye etissa ebintu ne bamusaba irisiiti. Omusirikale takwata kanjawule ekitutambuza n'abasirikale edda tetwatambulanga nabo kuba nze nakolako mu operations awasinga wonna mu domestic taxes manyi ekikolebwawo tetwatambulanga n'abasirikale nga tugenda bugenzi mu dduuka nga twogera naawe tutuula tukola audit tuvaayo ngayiseeyo wiiki naye bannaffe nabo oluusi baseewooka empisa bakola kiiso kya mbuzi agenda n'anyiiga ennyo nagakambalinde bajje wano kati gwalinda mutume gye babagidde bamwami Karimu tetwabaddeyo mu finance tetwaliyo ffe batuwadde kiwedde nti muteekese mu nkola kino ndowooza okiraba kaakati oli ng'alyoka akwata mu nettaayi kyani kaakati okuprotectinga abaana bagenda mu field tuba twagala nnyo obufiisa abeere protected naye omusirikale bw'atambula naffe tayogera ayimirira wali ebbali ye instructions ayina yagoberera bugoberezi kulaba mbeera bwetambula abantu batya emmundu era lwe balengera emmundu ekiddako kuba kukankana tugaana emmundu ezo zisobola okukendera lwebanga abasuubuzi banaatuwa obweyamo nti tunaakolagana mu mukwano
emuntu tezigana kuva naye obuzibu kugenda ne bakusibira mu kaduuka n'osigalamu n'ogamba Mukama Katonda ndi ku bwane akusibiddemu oluusi musuubuzi tomanyi banaakugjamu mmeka embeera eganye kati ovulaba nti okwerinda abasirikale abo babaawo naye kati mpozi ekikyuseemu luli kale tubadde bwe twatandika supervision zino ku IFRIS nga bwe tunaaziyita abamu baziyita enforcement tubadde nga buli ali mu kikuubo oba ayingira oba afuluma nga tuga invoice eriwa naye bwe twogerezeganyeza n'abasuubuzi bannaffe abakulembeze ne batugamba nedda ekintu kino mukisussizza ani yabagambye nti buli omu agimanyi oba alina okuba nayo ne tuddeyo naffe ne tutereezaamu kubanga tuliwo bba wa saaviisi eyeesaanidde ne tugamba nedda katubeere ku miryango ena tuli wano wansi ekikubo gy'okiyingirira ku bendikito kiwanuka ne gy'okifulumira eri wammanga ng'ogenda nga ku Equatorio n'ekkubo erikutwala ku Nabugabo ekyemmanga na wano wakati awo erijja okutwala ku Arua Park ekitubeezaawo kati tuli interested mu bintu ebiyingira ekikuubo sebifuluma awo twakyusizaamu ennaku ntonotono emabega njagala ebyo ebiyingira supply oyo manufacturer aleeta emmotoka ng'azze okusupply nga biyingidde bitya izo empapula zenjagala kubanga teri manufacturer ajja okuŋŋa nti tali ku VAT ate bw'aba ku VAT kitegeeza birina okutambulirako e-invoice kopi ngirabeko delivery note bibeere nga bigenda ekitwagala kyokka naye gwe alina akabokisi kaafuluma alina bokisi zo 5 mu mmotoka sikwetaaga kati sofa neetaaga oli awo we twatereezezaamu njagala kuddayo ewa Honorable Karim Masabo ono nga tusemberedde eddakiika zaffe ezikubira ku mulamwa gwaffe twagala kumanya Parliament ekomawa mu kunoonyereza ku mabago gano agabeera galeetebwa okufuuka amateeka naye nga gali ku misolo tetujja kutunulira gali amabaga amala naye tutunulire gano ag'emisolo kubanga gibeera giyingira butereevu mu muntu wa bulijjo Parliament ekomawo okusookera ddala nga sinagenawo nja kusiima Ajati ku submission nti ba-acknowledginze nti waliwo kyebadde bakola nga si kirungi era ne baba nti batereezaamu kuba ffenna tuli bantu tusobe kuba nafuna complaint eri abasuubuzi twaba meeting era nga bagamba nti nze n'omuntu omu asitudde bokisi yange abasirikale bankwata ne bamutwala bokisi ye ne bakola ki so URA we bayatereezaamu at least wetaaga oku acknowledging ekyo naye woova ku ekyo era waliwo abantu abali downtown ng'era URA ekyabaharasinga ng'alina akaduuka so mu assessment ya URA ng'erowooza ye probably asukka ku threshold ni ya 15 naye there are very many people ng'edduuka actually ekolanga display nga customer waatuukawo ajja mugamba wano display ebintu biri mu store naye nga talina store talina stock wabula agenda n'ayiriba n'akijja wali neyefuula akitunze so yeyo challenge nti twetaaga tutunuulire nabana abantu baffe tekigwaja tiwatunyonyodde ku biwandiiko yes anti kati wewo challenge nti abaana bano abagenda mu field Hajat ye abimanyi bulungi amanyi procedure amanyani yeetaaga but abaana baabwe bano abagenda mu enforcement baharasinga abantu bano ba field officers so that is where the problem is problem teri mu kuva waggulu teri mu kuva kuteeka kuba abasuubuzi bafe abamu tebamanyi nti waliwo ne threshold waliwo atamanyi nti income tax waba taweza miliyoni ezo 10 omumago talina kola kikudi so wewa awali challenge nti kati abaana bano sometimes bakozesa opportunity eno okuba nti baharasinga abantu naye thank God ekyo kyatereddemu challenge endala gyendabye ekwatagana kuba manufacturers naye era ekyo tujja kwongera okukihandolinga nti mulimu abajjanga ba investor bali exempted from paying any tax naye kati batuuse bali mu kutunda good to a final consumer nti bafunye n'abaana be basasula ne bayiwa ebintu ku street awo ne babanga batunda tulina factories eziri mu industrial parks zino nga they don't pay any tax nga baproducing for example emifaliso gino naye nga emifaliso batuuse kati batandise no gidistributinga mu final destination so eno yemu ku issues I think abasuubuzi gye bayogeddeko gye twetaaga ku address waliwo endala gye nayogeddeko ko njogeddeko ne Ajat off record nga mugamba system ene ya IFRIS erina challenges nyingi era ekyetaaga okutereeza nga software endala zonna we zijja ziba ne challenges tulina abasuubuzi baffe bano abayiribi nti ajja kugamba nti maybe
kino ekitabo sigenda kifunako ngenda kijjewo oli nkitunda ate loss naye lwaki ndi mu kukitunda kuba sikirina ate kasitoma wange akyetaaga naye kasitoma wange alina ebintu ebirala alina peeni alina oba kyoko ebirala byanguzeeko byengenda ofunako nkompasating naye system ya URA eno enaateekamu nti kino ekitabo yes nkiguza $1,000 naye nsazeewo kitunda $8 system kitajja kukola ki tajja kukikkiriza naye ng'ono omusuubuzi yakubyemu calculator ye n'amanya nti wano kuno nkozeeko loosi ya 2,000 naye bino ebirala byentuuze nkozeeko $1,000 so kijja kugattawo kati URA ejja kunsuubira we mba ntuuze ekitabo kino $1,000 kitunda at least gumu 10 oba gumu 2 nfuneko amagoba in that oli mu kusasula omusolo ku magoba g'otakoze. So that is another challenge ekyetaaga okuba nti harmonizinga era beetaaga okufuna engeri gye bakyandolingamu. Tho challenge tufuna nti abantu baffe sometimes tebaba fair oba teboogera mazima nti ayinza otunda ekintu ku profit na declaringa that is an enforcement issue kyetwetaaga okwongera okwanalizinga kuba URA yalina enkola by then ng'esampulinga negenda mu dduuka negezaako okufuna ebbeeyi gye bali mu kutundirako there and then. So wakyaliwo engagements nyingi ezeetaaga okukola. Okuddayo ku issue gy'oyogeddeko eya parliament, ffe nga parliament kisookera ddala amateeka gano bagasindika mu committee zaffe ne tuinteractinga ne Ministry of Finance ne URA kuba ajja tyagezezaako okukyejjamu tibonga aba URA emisolo bagirinda bulinzi ku last nga president amaze ogiwandiikako ne babanga baenforcinga naye URA mu engagements zino ne consultations URA Ministry of Finance okuleeta etteeka engaginga ne URA kuba kyova olaba bwe baba appearinga mu committee zaffe bagira mu URA eja ne Ministry of Finance so nabo babeera ne input era nabo before ng'etteeka tebanaba kutuuka kuli enforcing oba collecting misolo babeerako ne input mu finance finance ebaengaginga ku certain taxes probably ekitakoze bulungi ekikoze obubi egyetaaga okurevising so ffe tuba receivinga ne tuwuliriza proposals ebaleese ne tulaba government kigenderera kikyerina ne tubeera ne tuyita public era babiteeka ku media nsuubira ku TV obulango obadde buddukanya ne tuyita public we hear from these people mu sector eyo n'omuntu yenna Uganda ali interested mu guno omusolo we tumala okuwulira ne tugenda nga committee actually tuli mugenda weekend eno abannange bareportinze bakitandiseeko already okwanalizinga tuli mu retreat tuli mu kwanalizinga so weekend eno yonna tugenda kuba tuwongera okwanalizinga so far submissions etufunye ku bantu ab'enjawulo ku misolo gino ne tucomparinga ne government byaleeta ne tukola analysis eyaffe ne tukola report eno ne tugitwala ku floor ya parliament ne tupresentinga nti okusinziira twalisinga kino na kino na kino ne twanalizinga wetuti era recommendations zaffe ziri weziti ne weziti omusolo guno probably tegwetaaga tegujja kukola oba gwetaaga oba gujja kukola wetumala opresentinga bannaffe bonna mu house baba bawulidde report yaffe oba nabo baba ne views zaabwe ne bongeramu input wemala okwongeramu input then awo ne tukola final decision speaker n'ateekawo question ne tukiyisa wetumala okiyisa kigende wa president n'abantu akyasentingako so challenge gye tutera okufuna nga parliament nti wetugaana emisolo most times emisolo gye tutera okugaana nga parliament we gutuuka ewa president most times agaana okugwa sentingako this is from experience so far emyaka emitono esatu plus about esatu gye naakawa mu parliament nti amateeka ge tuteze okugaana wegatuuka ewa president agaana ogasentingako kuba finance eddamu nemwadvisinga nti parliament probably kino na kino so era ne bibanga bikomawo ku floor ya parliament ne twongera so engagement eyo etera kuba quite big naye tutera okuwuliriza from all sides waliwo omusolo gwe neerabidde okwogerako okukwatagana ku ba service providers bana aba financial service providers aba mobile banking mulimu oba cash biki ezo companies so tunuulira honestly speaking omusolo guno it's high time nga government baddemu barevising omusolo kuba gwimpactinze ku businesses already wadde omusolo ku mobile money the 0.5% excise duty nti already omuntu ali mu kusasula charges but omuntu ali mu kukozesa mobile money probably ali mu kukozesa kuba okay for example omuntu omu ali mu business tuli mu business nina customer wange Kasese customer ono anguzeeko ekintu kyange ayagala nkimuweereze Kasese naye nensalawo ti omuntu ono ampeereze sente already ekintu ndi mu kusasula VAT ndi mu kusasula income tax ngenda emisolo gyonna ngenda gicompilinga ngisasule naye sente zendi mu kurecevinga sinti gonna magoba sente zino zaali mu kunteera ku simu
mulimu capital wange wa business ate ogenda already bali mu kuntema charge ate naawe ate oyongera ontema omusolo ku sente zino ate nga sente zino ziri mu capital wange sinti magoba so eno challenge y'amaanyi kati ate bali mu kuleeta 10% ku commission bano baganda baffe gwe bakoze already baba taxinze dda kati ate commission gwe bafunye ate omuggyeko 10%. Nze mu view yange nti kibadde tekyetaaga currently otunulya economy yaffe ekyali money nti abantu bakyasitula sente mu bisawo mu biveera tubadde tugezezaako Uganda bagezezaako ku adopting a method eyogenda mu banking ne mobile wallets biki birale okwaavoidinga okusitula sente kuba buli wositula sente there are many dangers mulimu challenges nyingi eziri nti bajja kumanya nti otambudde ne sente zino era bakulondole bakubbe abantu bangi wetulabe babba so tubadde tugezezaako okuincorporating nze in my view nsuubira nti kino kiyinza okuleetera abantu okuddayo mu method ey'okutambula ne sente nti omuntu ajja gamba waabalamu cost nti mu kifo ky'oweereza sente Entebbe kaninye ka boda n'ekisawo kyange oba n'ekiveera kyange ngende Entebbe kuba charges eni mu kwenkaring ate omuntu n'amaliriza nga yeerabidde so wewana wali challenge nti zino zonna analysis ministry teyazituwa nti effect ki gyekiyinza okubeera nayo ku economy afterwards ate ebigambo bye bisembayo kuba njagala bwe nagendewo ewa David ajja kuba asiibula busiibuzi komewo wa Hajati naye omanyi we tuba tuli mu planning l'eggwanga mu fiscal policy y'eggwanga waliwo kye okurevisinga through taxation and expenditure okumanaging economy so amazima tutuusa awantu nti tulaba nti probably somehow emisolo giyitiridde obungi so if tufairinze ku side y'emisolo ne income why don't we look at the side of the expenditure many people have come up with that proposal ate nze nange njiwagira nti it's right kuba obeera n'ekizimba n'okinyiga nti ogyemu paasi n'okinyiga ennyo kimala nekifulumya ekifulumya omusaayi so wewali challenge nti wewabanga emisolo already ginyigiriza abantu lwaki mu Uganda oba emu ku signs eziyinza okulaga Uganda yemu ku mawanga golaba agasinga okuba ne companies starting up ate ne zigwa they close worldwide lwaki rate zino ziri waggulu so probably tax could be one of the effects kuba ebintu bingi ebijja into account so wetutunuulira nti probably tutuusa ate maximum era nsiima nnyo government in previous financial tebayongeza musolo we were happy nga ku finance committee twali basanyufu nti tetugenda kudiringa na issue economy ekyali covering tubadde tusuubira nti probably this would be the trend maybe for the next 4-5 years nti ng'ebintu bimaze okustabilizinga right now government can revise expenditure and bagambe parliament nene nze nga omubaka nange nzikiriza nti kituufu tuli bangi parliament nene era ke kaseera probably to revising expenditure eno nti parliament maybe wetuba ntusobola okufuna constituency MP omu n'omukyalo omu this will reduce parliament significantly in one way or another kijja kendeza ku expenditure baleese bills neza rapex okujjawo ebimu ku bitongole yes nze supporting era nzikirizaganya nazo era tuli mukola report era nsuubira babaka bannange okusupportinga entities zino ezimu okuzimajinga okuzizaayo gye zaava tubeere nti tukendeza budget report ejo bapresenting the report legal and parliamentary affairs budget ya parliament yakendedde slightly abantu bayinza obutakimanya yes we are happy with this and probably in one way or another wayinza okubaawo sectors etusobola okukendeza naye challenge eriwo nti waliwo sectors ezitwala lion share y'eggwanga eno naye nga keeki yaabwe tebatukkiriza naffe ababaka okukola ki okugitunulamu so kati osuubira otyo planning l'eggwanga tebaagala tutulabe this classified expenditure ate nga tusuubira nti probably tuyinza okendeza 1 trillion kuba URA yetaaga about 1.9 trillion additional mu gino emisolo probably wetuba tusobola otunuulira sector eri mu kutwala classified eno nga tusobola ogitema kuba classified egenda ekula buli lunaku lwaki tweinvolvinga mu bintu byetulaba nti probably tebituyamba nnyo tulina okukola this cost benefit analysis ng'eggwanga otunuulira amazima we cannot tax ourselves out of poverty tekiriyo mu economics gwensomye sirabanko ggwanga erikozesa emisolo okwejja mu bwavu wabula mulina otunuulira twejje tutya mu bwavu ng'eggwanga otunuulira for example UAE nja kuwako ku mawanga agamu otunuulira Qatar these are countries nti balina oil but they have not relied only on oil they know the oil eno with time ejja kuggwawo
they have looked at other alternatives. How best? Na ye misolo n'atakisinga paka onatuuka ku musolo nga gutwala ebitundu 10 ku buli ky'omuntu kyako. So tulina unique opportunity y'ebyobulambuzi. We've always told people to venture into this. Wotunulira katakata talina the unique features that we do have. Wotunulira Egypt, it's earning much more from the Nile. Nga fa balina source yayo. Kankoma olw'obudde nina issues nyingi naye abantu banga industrial division batumidde era mbagala nnyo era nabadde nabo mu EDN era ndi mukuddayo nsiibayo naye bayinza olumu batublaming olumu bamblaminga ng'omubaka naye nkola kyensobodde mu busobozi bwange kuba amazima gali nti sisobola kutuukiriza ebyo byonna bye basuubira because nina wenkoma ng'omuntu bayinza obutaagala musolo ne tugugaana nga committee ne gutuuka ku floor ya parliament ne batusinza amaanyi so ne bagamba honorable yakoze kino na kino naye kale kangende ewa David naye amalirize sewo era omukama Katonda abakuumi amina sewo David njagala tumalirize mu ndabayo ey'ebintu mu bigambo by'ebisembayo just bigambo byange awo tunulira ndoze embeera gye tuli mu kutambulizaamu ebyobusuubuzi kati n'ebyenfuna wali omukulembeze omu ow'e Tanzania emabegako yagamba ebeera suicide okuddira aba heavyweight n'obateeka mu ringi yemu ne ba lightweight nti otunuulira emisolo VAT nakyo abasuubuzi ebimu ku bintu bye babadde beemulugunyaako wali abamu beetusanga nti batuuse mu boxing ring yemu nti examples bawo osanga nga zipointinga ku ekyo osanga ono alina edduuka ddene ono alina eno goods batunda zeezimu omu akyajinga VAT omulala takyajinga atakyajinga n'abanga yagamba afuna sales nyingi oli akyajinga n'abanga yalaba nti ate abasuubuzi abamugulako bagenzi eno so waliyo obunafu omundowooza n'okuva ku sayidi y'ensengeka gye tusengekamu n'embaga gye tubagamu nti market yaffe oba industry yaffe ey'obusuubuzi ndowooza ebuzeemu ensengeka neweesanga nti ebintu bitabuddwa nnyo nti obudde buno ogenda ng'oyagala okusanga badistributa b'emifaliso ojja kusanga nti ate ne bano ab'ewansi ate nabo oluusi bali mu competinga ne bali badistributa n'osanga nti wali awo embeera enyigiriza naye ne mu mbeera gye tulimu eno ey'okulaba nti promotinga bannayuganda okuba nti baproducinga obudde buno gavumenti essira tulitadde nnyo mu foreign direct investments investor gye ateeka essente wano investor gye naye ebeera risk in the long run nti otuuka ekiseera nga investor agamba onookola kino tugenda kutwala ssente otokole kino naye nga ne bannansiibo oba oyagala babe nga ate be babeerako essira mu kwekulaakulanya so tulaba nti amateeka agajja oluusi agasinga ate tegatumbudde mu nnansi naye n'okulaba nti okunoonyereza kubulamu nnyo eri bizinesi zaffe mu kikuubo URA mukozeeyo studies meka okumanya enkuŋŋaanya y'omuntu owa bulijjo eba Minister of Finance ng'oleeta omusolo okoze kunoonyereza kyenkana kye so tulaba nti ebyo bikyabulamu era we tunaabinyweza emisolo egimu tegyetaaga kwongeza naye administration engeri gye tugiteekesa mu nkola kale ekirungi gwe tolina bwosiibu katamba gwe toli mubaka waliwo akagende waajja ati nga asiibula omanyi kiba kyabulyaza amaanyi ono wezitakaweerezaayo ne bakaddamu ono ampeereza message good morning this is Najib K. Adams to be honest IFRIS needs more sensitization to ask to comprehend it naye tulina ekizibu cha top up after evaluation let Hajat explain that to so akonkaweereza Hajat tumalirize naako ndowooza kajja kutuba okumaliriza obulungi neyanzeege nga kano ke kagenda okusemba mwami Karim yayogedde ku ba manufacturer kale abalambikibwa nga ba investor ekyo ekizibu abasuubuzi bakituwadde era ne tukyacknowledginga ng'era bw'okitunula engeri gye bakyogeramu kidistortinga supply chain bw'abanga omuntu investor nga bwe twamulambika alina incentives asigale eyo omunnayuganda ajja amusuubuleko eyo mufo ky'okugenda okuimportinga naye ajja ayongereko kayongera atunde naye bw'abanga y'omu yajja ate napangisa ku neighbor wange mu kizimbe kitegeeza n'ebbeeyi gyampeerako sijja kutunda kubanga gyagenda okubeerako buli omu kati ekyo twakikwasa mukama waffe yaki acknowledginga ne tukikwasa nakyongerayo mu Ministry of Trade tulabe engeri gye tulambika abantu bano because it's not only trade
ne Investment Authority investor no wajja emugoberera etya emulambika etya after emulondoola etya nga nange bwe mpandiisa omuntu ne muwatini ne mugoberera ne mukeberako ne muchekingako ye ekomawa kikyetakoze ekikole mpozi no wa immigration bw'abanga ddala oyo yajja twamuwa work permit yokola twamugamba genda manga yo work permit yalambika wajja ayina okukola ebintu ng'ebyo ffenna bwe tunagenda nga buli omu akola ogugwe nensubira ekyo tujja kuba tukiyambyeko abasuubuzi baffe pozi n'ekirala kyeyagambye nti sugana fine to implementinga naye ku mandate yaffe kuliko okuadvisinga kyekitutwala eyo komiti zagamba naye si buli akuwa ekirowoozo nti okitwala naye nga input yaffe ebeerayo naye munnaye finally bwe ba tetwaliddwa alhamdulillah tuba twakoze ogwaffe mpozi noono agambye ifris yeetaaga okwongera okusensitize nga kituufu era tukikola continuously ate nze nsomesa ate nga nsomeseza ddala ifris tugenda kwongera okukikola banaaba bakkiriza okujja kubanga oluusi tugenda netugenda mu hoteri netubakunga bajja basatu mune n'osomesa abasatu abazi netugaaka tweyongere kale kantuule mu kizimbe ove wali ojje nina n'okuva wali ne kuba kuzibu nga ntaddawo buli kimu ntaddawo kompyuta ntaddawo sikuriini n'ebyokulya mbireesa aleme kwekwasa nti ennyonta ennuma oluusi ne batajja neffe tujja kikola top up wejjira wali we nagambye beera nga ebiwandiiko byo biri proper mu customs clearing agent mugambe declaring nga bwe biri wano tobaako kyokyusaamu nti bwe bakuwa assessment ebeere nga yeyeemu naye bwe bakuwa top up bwe batomatidde komawo weebuuze tuli ku meza nainaawo ku kizimbe otegere yazze etya kubanga ne agent naye oluusi abaako byatetenkanya ebitategereka nenyongera okwebaza abasuubuzi baffe mwebale kukkiriza kuba mu busuubuzi ate mwebale tuwa musolo bane tusaba tujja kutegeeragana nammwe amaduuka tetwandigaggadde twetaaga okukola abalandiroodi babanjabe nti tetuggalawo naye nga tubeere nga bwe twogera nga bwe tukola ebigambo tebita bwete bwetambudde olwaliro nze ani walukatambu obudde bwaffe buweddeko mbasibulidde wano tusisinkane olw'omukaaga olujja